Okay, tandise. Mwasize mutya mwasibye mutya mwenda abagobera Lucifer. Njogera ko gatambula mu wiki. Kasuku. Abantu kasuku nga bamutabukidde muganda wange. Sirina moral authority. Kuvumaganya kasuku. Wamayinange mu byenjogera asobola ofuna mu byayogera na marking ebigezo. Ne agatambuleyo mu nkubu. Galaga obutali bwenkanya. Galaga abantu abanyiivu eri muganda we kasuku. Yawadde submission ye. Oya badde asaaga. Oya badde serious. Oba mukutte bubi. Nze nange simanyi. Mugenda kumbuulira bagambe sirina buvunaanyizibwa bwonna ku marking ebigezo bya kasuku. Ora kyemmanyi nti omusambi wa foono owaragibbe oba omuzanyi waragibbe yafa. Ensigo yaziika mu bitiibwa. Nino musako ne bendera ya Uganda kitegeeza abadde wankizo nnyo mu ggwanga nga sportsman. Abeera asaanidde aweebwa ekitiibwa. Omusajja ono Sydney yaleka omukyala omubalagavu n'aleka n'abaana oba n'omwana simanyi nga omukyala mubalagavu. Lwaki ngamba nti yaleka omukyala omubalagavu? Okusinziira nze bwe mmulaba. Ne kasuku bwe yamulabye osanga n'abalala. Ne kasuku yategedde twafiiriddwa omusajja Njasa Kiggo. Bambi engeri yaleeseemu komenti ye abalanyiza okuba tebamutegedde oba nga bamutegedde. Naye yagenze n'agamba ensi nti akitegedde Sydney afudde naye omukazi agume ajja funayo omulala amulinnyira. Ajja funayo omulala amulinnyira. Which is true. Kasuku kyayogedde kituufu naye yakyogedde mu budde obukyamu ne ku ssaawa enkyamu. Kube mu myaka 10 okuva gati oba n'etaano oba 2 omukyala ajja kuba afunyeyo ddala empange n'eba emulinnyira. Ebintu by'enseera mbimanyi. Tekyali muntu agala kubeera nga alwa nnyo mu bwamu bwa nnamwandu. Kasuku yabadde mutuufu but at what expense waleese obuzibu. Abantu abamu baze bagamba Kasuku osaagirira nnyo naye sino si essaawa ey'okusaagirira. Omusajja ono afudde. Omukyala akaabira bbaawe. Gw'olabye ekyakubeera munno omukyala abeere ng'onnaaguma kijja kumwanguyira ofunayo empanga eneemulinnyira. Aba ne bagamba Kasuku mpola mpola. Nabino mwannyinaze Judith Hadi oba naye ng'alinga aleetawo embeera naye n'agamba nti Kasuku ebyokusaaga bibeerewo. Kote nti waba aguze yogera ku kirawo yogereko funa ebirala gwe wafiirwa jjajjaawo wakaaba amaziga. Era twalina bingi ebyokubeera tuyinza okwogera essaawa eba okwogera ku jjajja oba wa family member naye twasirika era until today nkakasa nti Kasuku is blessed. Kasuku is blessed to an extent de jjajjaawe yafa teyafuna criticism wantu wonna. Jjajja wa Kasuku yabambi awummula n'awummula mirembe until today. Tinaffe babloga bakola obuntu twalina bingi ebyokwogera twasirika olw'ensonga twaga munnaffe ng'akaaba. So Judith Hadi amugamba nti naawe ensi yakwatibwako ng'ofiiriddwa jjajjaawo. Twalina bingi ebyokwogera ku ssaawa eyo tetwabyogera. So omuntu aba afudde noonyeza biki by'olina okwogera nakaseera ki nabbanga ki. So awo bakyova amagambye simanyi kye yayogedde oba bamukutte bubi obadde akitegeeza bakyova nkugambe nti nno kituufu omukyala gye bujja maaso ajja afuna omusajja omulala naye ndowooza abakibadde bamugamba nti omukyala oba wandibadde ogumiikirizaamuko kuba ekimukaabya afiiriddwa omusajja amulekedde omwana. Anyway, awe Kasuku saagala yingirawo nnyo naye badde nkubuli agatambula nti ensi ebadde muli bubi nnyo kwa komedi gye yakoze ku mugenzi Sydney omukubi wa rugby. Awo nga nvaawo tugendeko ku baana b'abayimbi kyekigenda mu maaso. Solomon Kampala ntegeezeddwako mbu alina emisinde gy'agenda okuyitibwamu e France. Alina emisinde gy'agenda okuyitibwamu e France. Agenda kubeera addukira Uganda oba addukira USA. Awo simanyi. Naye omwana wa Bobi Wine alina emisinde gy'agenda okwetabamu nga bamusikawutinze tulindirire anaaleeta omudaali oba nedda. Bw'afuna omudaali agenda kuba aguleetedde ensi ki Uganda oba simanyi. Oyo muyimbi oyo mwana wa muyimbi Bobi Wine era mwana wa mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Mwana wa Bobi Wine oyo mumaze kitegeeza mu bya sports
mu bya kaliya Solomon awanise agenze maaso omwana wa muyimbi omulala mba Big Tiriani owa Bebe Kulu akoze amawulire Biyata tumwegendereze nziramu twegendereze omwana Bebe Kulu ayinza okubanga talya lwaki talya omwana oyo balina kye bamuteeseteese okubeera omwana oyo yatwala obulungi bwa maama we omwana oyo mbadde nsaba tesinga ebyokusoma biganye yandibaddeko ku TV host omwana yesimba okubwa Miss Uganda akanda bye kyongera okukula kongera kulungiwa yabadde promo yake gunde katwandulira akalinyira mutomo nako baye akira mubasimanyi yani twala tugende nga bonna baana ne akana kabiyata kongedde okubeera nka polishinga mu bya fashion kana akana zuwena akatadde mu nyera akafuddeko so kubaana b'abayimbi era biyata obulungi bwa biyata ntandise okulaba ate oba muvubuka ono yavudde woono Bebe Kulu nga ayagala ssente yamwapuruvinza atya baŋŋambye kalina boyfriend nendabanga akato nekyemmanyi omuvubuka oyo alina okubanga ewaabwe bagagga era ewa singa teyali mugagga yandimugambye gwe beyata wakyoleta bukadengoona saagala bullet gagala anyway awo nvuddewo kati wa Bobi Wine mwogeddeko agina emisinde France Bebe Kulu omwana wakoze amawulire atulaze boyfriend mu bya pro looking very beautiful mwana mulungi nnyo African princess kati ani wa Big 3 abasirabuzeewo owakamiri mawulire kigakoze bannange owakamiri wiki ewedde alina abaana babiri abakoze amawulire waliwo ya graduating bambi nenda Danira nga ali mu ssanyu omwana we ya graduating nga emisumo agikubye oluku mu mitwe yanategezeddwako omwana yakubeera astronaut akubeera nga abeera mu bwengula eyo akubeera nga akola ebintu muna science mukukutifu big up chameleon naye nga omanyi nti watolina mwana omu buli omu aba n'ekitone aba tuuka different lane naye akoze ku mawulire akola ku mawulire alwanye ne mukazi we akoze bwati girlfriend alina olubuto at the earliest age but it's okay abaana nange wange asobokera ku makyanga wafunyisiza omwana 18 olubuto abaana naye ekisinga okutabula abantu nti girlfriend wa Abba sonyo wa Abba agala nnyo ebintu by'ekisengo ebiri nasty ndi Solomon alina akaana akalungi ka girlfriend ke Biyata atulaze mu boyfriend olaba nga byonna cream simanyi lwaki Abba alina layini gye yakwata naye bamando Abba nga agenda afulumya akatambi ng'apiipa mukazi w'oyo buli ku ozimanyi only funds omwana oyo nasooka ne mulaba mukazi wa girlfriend wa Abba ali ku ziponi site atunda kabuuzi omwana omuto ono sitegeera omwana ng'ovudde ku kyokubeera ku poni site omwana beekwata dde obutambi banega fees bateeka ku ozimanyi ku zipeegi ezo kumwefuna sente kati ekyasinze okunsisa bagamba Abba is just 2021 naye alina ogwa Musa okugulu kwa Abba okwokusatu nakutunuulidde n'emyaka gye bamuwa ne ngamba jjajja Jalaalo I don't know if it is genetic kubasira baga ku lusolo bw'abakitaabwe oba bakojjaabe siri muntu byabisodoma but I'm just imagining ogwa Musa guli genetic oba omwana yabaddeko olubalaasi guli gwabadde muguwa gwennyini Moses gwe yakuba mu ABC bwati ne yeeyawula but they tell us Abba is still young Abba yabaddeko ogwa Musa ekyasinze okunsisa kukatambika Abba bakutte obutambi bubiri obwafulumye Abba nga akutte kamera n'akola nga akutte kamera
kati ngenda bannyonnyola nga Abba akutte kamera. Abba bakulaze nga akutte kamera so ne ngamba kanneetegereze tato bazeza Abba mu katambi nga zezo zennyini ne ngenda nekebera ebifaananyi bya Abba tewayiriza omwana wa Charlie wange manyiza njagala nnyo protecting aba kids ne nnoonya ebifaananyi bya Abba ne tatuuze ne ngamba nga ye Abba kati akatambi ke yakutte nga akuba akabuzi we yajjayo gwa Musa ne ngamba mulinde kono omwana akyakula kuba waba akyakula ensi egenda kubeera mu buzibu kati ne ngamba kansooke ndabe waliwo ekintu kye yakoze kye neewuunyezza. Abba yagenze n'ajjayo akasolo mu mukazi ng'amaze okumala akazi kabadde kakalukalu omukazi namulabe nga mukalu kuba singa kawala ko si kakalu Abba yandizaaliko enshabwe ntegeeza omuzigo ne Abba we yajjayo bw'ati akasolo kabadde kakulimu katono nnyo kabadde ne kagogge oba bright light kabadde kagogge kazigo kale kazigozigo kaguno obwa gogge bright light era we yakajjayo bw'ati eya asinza okunsesa akasolo k'omuwala kakontodde ne kakontodde amazzi ga Abba kikyo ntegeeza mu kuweekeera okw'amaanyi kwe neewunyiza waki Abba yabadde aweekeera kuba Abba kyemmanyiko nti mwana wa muyimbi abayimbi babeera kye bayita vocal cord ability strengthening order esiba eddoboozi noba ng'osobola osiba brave noba ng'osobola oyimba ebbanga eddene ono omwana DNA yakamiri kamiri amanyikiddwa ng'owa roughneck neewunyiza waki Abba yabadde aweekeera mu katambi wuliriza nga Abba aweekeera awo Abba yabadde aweekeera nengamba bannange abadde agoba njobe yemwa yono gwe batugamba bbebweri gwe bayitanga nsi nengamba kale kati ate kyasiza okuzesanga amaze okuweekeera akasolo k'omwana omwana yo yadde amutiwaninze bwati bwe naaba byakatambi ako kakontodde we mumanyi ekinoso nga kiva mu kitosesawo gye kikola kale kakontodde amazzi ga Abba ebweru we wulira saawundi eno wulira saawundi eno kakontodde kimba ebweru nengamba yiba n'abaana kati ate akatambi k'omuwala akwagala kumanyi kande keekaza katunudde kati mu kamera kale gye katunuddemukko mu kamera ne kasabaka ne kabeeranga tugamba weewe oba tugambe shaaka nga kakulagenda kalinga akazanyazanya dde ebintu by'ekiseegu olwo kawulira omusajja akatwala jukira olwo akakuba behind from bagita OTDC ya rhythm abajamege bagiyita oba bagiyita brackers OTDC ya rhythm oba bagiyita braka si Jose kundi kyayimba ne brackers OTDC oba olina okubanga ovudde mabega kati kageze kasama mwekati yakalinga akazimu nga kanyumirwa naye katunudde mu kamera kabagamba bannange musasu Abba sijja kumulwako naye n'oyo omwana wa munene tumuveeko simulwako nnyo respect General Abba zomanyize Abba's biggest fan byonna byakola but saategedde still about obutambi waliwo ekiwala kye bayita Prima Kadashi kikwano kyange ekirina bbeere gimmanyi nali mukusooka nali mmanyi nno manda paka ne bagamba mbu braces bagamba nti braces wakyakola kiruma ffeero bakyali empumu nekirina braces ekyali kyange nali yakiwa omukisa nga kyafuna omusajja gwe bayita Josted obuzibu yafuna bwali butono nnyo Josted yanywanga ekibanga ng'atambula mu makinde munna ng'azina bayagala okuzina Prima n'anyiiga kati Prima we baawuka ne Josted n'agala okulaga ensi nti waakabi Prima yeekoze obusolosolo atwanuliddeawo mu cowboy eyasooka bamwita Mr. Enule Kyagula Ejjirita Rasta ali awo mu kiga
tayagala kukola muddu awulira kyokka nga Prima tayagala ono Mr. Henry yabasangula abaana ba Josted amazzi. Henry n'agamba Prima ti munnange abaana tutuganye babeera baani wadde omukazi w'omusanga n'abaana babeera babo n'abaana bapama nnyo katunkuma abaana bawunya amazzi baziga begawunya nnyo. Henry n'agamba gwe beesangulire nsobola okubalunanga ku ssomero nsobola okubagulira engoye nsobola okugula emmere omusajja bwatyo bwakula sitiri wabisigala bangi wadde siri biological daddy. Prima nga bagamba genda obanaaze we bakuba genda obasangule omusajja n'agamba abaana bawunya amazzi omusajja agatava ku Galaxy kuba we yabirina okubira ku Galaxy n'abanga agenda kuddayo yali ng'atya kuddayo waka kuba amanyamanye waka bwatuukira bwati amaziga bagamuliiza yalina okyusa abaana nnabbi. Henry nga teyeegoba Henry nga yeegoba ng'anoonya omusajja ow'okusatu. Tuba tuli awo afunye oluvubukavubuka teri amagi gye yalujja nga lutukuba mu maaso oyo ku bivulu beekubiza ebifaananyi abise feesi ya mutukubye. Jjugira mukyala w'amaanyi mu by'amasanyu Prima tomuyisaamu maaso ayitawo kifuba ageze ku zi stages ezimu alina ekivubuka kibeera awo bambi kivubuka kito ina gye yakijja sipenkyana kito beekubyekubye bukiisa obutanoga ku bivulu beebo bakozesa appearance gwabadde naye kalenti ne lwakuba ensi ebadde yamugaana ono ekyamukkiriza Josted yalina talanta ekyakkiriza Mr. Henry yali TV personality ono abadde nobody. Ne Prima bwe yafuna ono Prima afuuse bloga yagamba abakazi mwambala bwe bayimbi banne yagamba kalokasiti ekivulu kyakusaze Spice Diana simanyi oli biki weyerusiza Shiba simanyi Shiba babba omusajja abadde afunye nnyo ebbeetu ly'okkonjera abakyala banne ku bukutu bwa TikTok nga yeefudde simanyi mu analyst. Tuba tuli awo ng'omusajja gwalina kalenti batubuulira ndi kiki ebifaananyi bitandika okuyitaayita. Wawa Prima abadde na mukazi munne atamanyi kati bambi akalimu omusajja kabadde akola kalimu ka mutwe ng'era ekibanja oba kyoyita collateral security kyeyeesigamyeko ke katuli akamansi obusa ako nno munnange abadde akatunda bbeeyi ya muyindi eri bakasitoma be abamumanyi. Tuba tuli awo ng'ebifaananyi bijja ng'oli atugamba omusajja nze mulabirira n'ateekamu ssente Prima era mukozesa mutwale Zanzibar ne mukwatamu sometimes wembeera board mugamba mpeerezeeko ndabe wempita omukulungu ebifaananyi nga biyitingana nga boyfriend wa Prima teyeegala bwati nga kikere teyeegala bwati nga kigere takuta olugalo bweruti talutadde ettanda bwe njogera ettanda mumanyiyo ntegeeza walumbe gyasula omwana akuta olugalo bwati aluzanyiikiriza ettanda walumbe gyasibuka nagambye Mukama kati bujo neewuunya wakisengaasi lyagamba ti Prima awunya amazzi nkitegedde kati waki Prima owunya amazzi because bw'oba olina cowboy nga bamutinkuula amazzi how safe are you tewunya amazzi bannanga abakazi mutwale ku budde mukyuse ku basajja bamwe mbagambe twagala kubasangula omusajja mulimba omugambe bebi obanga okupama omala okupama mpita akusangule tekyetaagisa jjajja kirabanga ekyeseza mugambi flashing ompite nkusangule yalowooza ekisoko kya mukwano kumala kumulaba oba omunyo omugazi oba si mugazi mutwale ku kadde mukebere eminyo gy'abakyali bammwe oyinza okuba osula na mukazi munno nga tomanyi Prima twamulaze omusajja we Prima yabulokinza akasajja ne kabadde atukuba nga bakagula basenego omusajja mugambe bebi njagala kukusangula yalowooza oli mu bisoko bya laavu naye ng'oyagala kulabira ddala omusajja teyavaayo mmeeme oyinza okwesanga nga ennyuma y'omusajja gwe mulimu
mwajje sente gokusiibwa obukowekowe. Ensi yataama wetwogerera pulima akasajja akabuloki nze yadduse kabadde atukuba ne tikitooko atyayo. Gwe weebuuza waki omusajja atyandawe ya white. Bw'olabanga omusajja atyandawe ya white manya maaka z'obusa kubeera mu mpale mukazi ziraba ng'ayoza. Ebiziza baba babijjajjayo ddayo tekyasobola kubeera ng'asiba amazzi abamu bapulukapuluka era abasiyazi abasinga tebambala ndaweya za white. Anti gula ebiwoluwombo bojja musanga mu mpale anytime. Kati pulimo oli musibi nnyo tibijja otubuuza waki omusajja yambala andaweya ya kiragala. Si wa DP takola mu agriculture, si wa NEMA kyeki mwambaza andaweya ya kiragala ate nga yakaki iriko n'ekitogi. Ekitogi ekyo kyankizo nnyo ku babatimani w'abasiyazi. Bw'olabanga omusajja ali mu mpale andaweya y'ekitogi manya dduka misinde. No silimozi osanga amasooka go ga yero munyaga white osanga ko sometimes obusa. Omulene n'akulimba mwanize wanzija bukunja bava tulimise ebyo bisoolo gwe tosobola kulaba nti ago mazzi. Hey, ulabe musenga sibyo kyatugamba nti nowunya bbi kituufu. What is another socialite down? Another socialite down. Nze wendi Lusifa kwogera asigadde peni nkubuulira omusajja naye baako engeri gy'omukeberanga wakulema omukebera kandi baakaduuka akakuwa sente zisiga obukowekowe. Lusifa naye crowd.